ebintu ebisinga banziggyako essimu gikozesa mu bubba kubanga bo bakimanyi banziggyako naye gundi wifi olwaleero ku ssaawa zino natandise ovaamu n'omusaayi mu nnyindo simanyi kiki kintuseewo nze essimu yange tekola video live munnyange nsobola ogitimba tekola video live essimu yejyangamukko awo mabegako awo naye munyambe ekampani yandeeta bagiyita Gracklist awo kubiri nga bapasika kakanda awo kubiri makere ebintu bino byatandika bosi wange yali akola kati wali akola kale saafunamu nnyo obudde bwa kubeeraawo nti yali kale nga tali mulwadde kati we yatandika okulwala ng'avaamu omusaayi mungi netandika okwekengera kati nnaku ezo nemwekengera nemuzuula nenga mukazuula lwala ki nemuzuula kati pulaani zaawe ne famire ne bajja nga batula eno butini basanga nensangako driver ng'ereeta akagundi kano akakola ku by'omutima akajyamu n'abaana kati yeno abaana geeyooyononese kati baagala okole ki bagikyemu n'abaana eyange loza bateeke mu yiye naye nsaba munyambe mmegeeridde ekitundu wendi bagiyita alimehed n'ekitundu wendi manya gange nze Hilda Piwon nakozesa Gracklist company eri kubiri awo nga bwapasika kayanja kakande wabeera awo waggulu nga makerere awo mugambe gavumenti anyambe banziggyeyo wano tebakimanyi baagala nsooke nfuuka omulambo balyoke banziggyeyo bagambe banyambe banziggyeyo banyambe obuyambi begaidde mupozinga ebintu bino basobole okuba nga batuusibwako obuyambi ekitundu kyendi ndi mwama alimehed ekitundu kyendi manya gange nze Hilda Piwon munyambe ekifo wendi bagiyita alimehed munyambe munziggyeyo mundabe wenfaanana walayi ddala saaliwo otyo munyambe Uganda munyambe nakabira kampani tesaavaayo walayi ddala mwagala mulaba omulambo gavumenti mwoke muveeyo gavumenti mwagala mulaba mulambo gwe mwagala kulaba mwoke muveeyo achina tika kwani kudi botu teko tia winyo dwana ni ukonyo lara ya jiloka tuka kudi amatie iye eni juwara kudi iye kakara ya kwa amatie iye ni duparo amupa beru kite ni kone kite matie kode kita tia nien kudu kauntione kuwa te kumbuwa kamatie iye ni mapelare bita munga tika kwa iko teke message tika tundiboti ukonya watu ku company majilongo Gracklist watu ku company eno majilongo Gracklist etie kubiri naye company agoyigi chimpegiram gamundaga pegiram konya ilo morkeken namba chimega tie 077858990. Yesterday I tried my voice to everyone almost now 2 days. There is nothing coming out. No one is think about my life, but everyone need a life in this world. Please, government, help me out. Help me. I'm not joking. Help me, Amongi, please help me. Things are becoming hard to me. Alright, government omutima gwe mulina gwakikaaki gwanjovu. What is wrong? You want me to die, then you're starting following, then you send Achian to come to Saudi again. You people, what is wrong with you? If you can't help, you first
you people. If I say, at least, even if to come home, you people, you allow me to bring me back home because I can't manage now. You first look at me, if I look at my picture, I'm very, very weak. All the time, problem. I am tired, mommy. I'm tired. You help me out, government, please. I found my tears to all listening to this. Help me, Uganda, help me. I can't manage now. Life has become hard where I am. Life is too hard. Help me. Yesterday, a thing has happened to me. I try my best to everyone. Oh my God. Nkusaba obeere mugumu kambeera nga nkola screen recorder ku zino audio zonsindikidde tufunemu video tusobole okuba nga tugisharinga buli wamu naye nga beera mugumu Katonda waali mwesigwa abaana b'abantu balemwa naye Katonda talemererwa sooka nsindikireko location kwatano wansi waliwo akantu akalinganga ekikwasa simanyi baba biyita batya mu Luganda okakwatemu ogenda kulabawo ekigambo location okwatewo onsindikire